Pastor Mondo endiga emutabukidde live yatwala ebyapa by'abakadde be akatambi ogenda kubanga ate okafuna mu maaso awo n'ensonga za gravity omutujju wamu ne puzzle wamma ate binaba kuggwa era nga fiina masannyalaze wamma ekintu akitadde ku mutendera gwa waggulu nnyo nnyini ddala. Eddie Kenzo ne Minisita Nyamutoro wamma nabo mbayina mu maaso awo. Tamale Mirundi Junior naye ate avuddeyo okulabula. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpere like era nensaba ggwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell ne mbisubwanga byonna bimba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa ono nno ng'akola ku nsonga z'amaka bizinesi zo tezitambula bulungi oba oyagala kufuna butuuze bweru mukubireko ennamba y'essimu weeryawo ate weefunire ebisingawo. Sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Minisita Nyamutoro Fiona wamu neba Eddie Kenzo. Munange tukyali mbikujjuko, tukyali mu kujaguza ate okwa birthday ya Minisita Nyamutoro. Tukyali mbikujjuko bya birthday naye nga mu byonna waliwo kapaati akanyumidde Nyamutoro nga aliisa Eddie Kenzo ne Eddie Kenzo naye n'aliisa Nyamutoro. Bannange gwe kola kintu kimufuna omuntu akwagala osirike ebintu byo bijja kwekola byokka. Bannange bajjaaji batandise dda mu ebyo byonna Rema Namakula yali tabimukola naye naye ng'ate bwe tuli kale bwe tweyongerayo ne Hajati Station Mayanja wamu ne yali ba X Asekye wamu nange bamaze ne baddingana oluvannyuma lw'okumala akabanga akanene nga buli omu avuma munne ebigambo ebisongovu. Nyongera bajjukiza bannange ebintu ebyabagaana temuddanga mubiyingiramu kati sooka olabe bano ebbanga lye bamaze nga beevuma. Omu n'atuuka n'okugamba munne mbu simanya yafa baamuziika biki byali bingi nnyo bye beerangira naye kati sooka olabe omukwano gwe basazamu kamu kaakano akatambi naawe kalaba omanyi bagamba gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Nange bwentyo kuba nali sibe kyali kizibu okukyusa maama mwana bangi naye ekizibu kwe kulonda kola maka wana bwe tutuuze si wangu ndababo omanga mu station byonna bivaako n'olaba bivaako bwatulula ng'engege enkalakati gwe kankana kulukuta nojja tegeera olekeza obeeremu otya ojja mmanya lwaki kulubani wa kyenvu kati muteekebwa omukwano gwo namumenya sere takalira muli naawe tomanya kukumukira eri naawe tola kinongama naawe era okuba leero bimaliyo sibwe kiri bwe batyo ate munnange we bejjeewo bamaze dda okuddingana. Bannange nyongera obbajjukiza ebyabagaananga tosangayo
kintu kyonna obeera ogenda kuswalira bwerere kubanga bannange Sekyewa ne Hajati Sesha Mayanja bano abantu beewalana ng'oli neewalengera munne ayinza okukyuka emabega n'addayo era bannange awo beeyimbira obuyimba bwesitayinza kugamba muwero naye buno obudde bazzeemu ne baddiŋŋana bannange omanyi bagamba ekisefulya kye wali ofumbiddemu tokiyitanga kitamutamu kale munnange bwe tweyongerayo ku nnyimba z'obwemu ono nno Kididi avuddeyo n'agamba yo oluyimba lwe lwaki mumugobesa oluyimba lwe mbu ku TV wonna baalugobye ku leediyo wonna baalugobye mbu kyokka nga yo oluyimba lwe lwa gospel naye wawulira oluyimba lwagamba lwa gospel bannange nga ndo kwonoona boonoonyi baana baffe si lwe luwummula Mukama Katonda omuntu abula abaana basibira mu bannange nkuba omulanga lwaki leediyo za Uganda zizannya omunyo ate ne zigano zizannya omuza olwa Kididi ntambudde ku maleediyo gonna bagamba mbu oluyimba lufu mbate oluyimba lukinze ennyimba gospel lwaki muzannya olwa Gravity awemula ngeze ku maleediyo gonna mbu Kididi bannaye musaba oluyimba lwange ngeze ku maleediyo bango babugobi omuza taginga buli omugamba omuza gutabuko omuza n'agulina aguzannye atagulina agufune omuza atagulina akoleki agufune abe n'omuza atalina muza gufune wamma omuza kugenda tambula naye mukola mutya si omuzannyo olwa Gravity oluyimba lwa Gravity muluzanya n'olwanga olw'omuza Kididi luli mu kutrendinga ku media mu underground trendinga ne radio ziganya oluzanya lwaki muzanyo olwa Gravity ngeze kubukedde radio nga bazanyo olwa Gravity ngeze wano kusimba bazanyo olwa Gravity sibye mwana muzanyo oluyimba lw'omuza mukwata omuza mukugatte n'omunyo bitambulire wamu webinyuma mwana musosa oluyimba lwange muzeeko olwa Gravity nze ngenda ndi munyiivu kino ekintu kyetaagamu ne gavumenti enwanire radio zizanyo oluyimba lwange oba lwakuba nyina audio kankole video tulabe TV kyonna ekiri mu Uganda Mukama yekka yakimanyi tukyali ku munyogo w'eggulu ate simanya n'enkudi ate noono naye avaayo akaayana naye ndowooza ayagala bamuteeke ku lisiti y'abantu be baaganye okuddamu okuyimba olaba naye Kididi yenna akaayana bitya mbw ate nze oluyimba lwange mwaganye okulukuba ku radio naye nga mama singa owulira oluyimba kye lulimu kyokka agambye mbu lwa gospel bannange naye Mukama naye alabye naffe kale bwe tweyongerayo era ku nsonga za Gravity omutujju wamu n'eripazo munnange nno tebinnaba kuggwa naye nga Gravity omutujju bamuwadde amagezi nti newaanaawemula newaanaavuma abantu newaanaakola atya fiina musanyalaze si yakoze ekiwandiiko kino wabula gavumenti yennyini nti yeyayise bano abaana bajje banyonyole lwaki bawemulira abantu lwaki bakola ennyimba eziwemula abantu ezoonoona abaana baffe abato emijiji emito naye nga Balista Timo muyina maaso wano ng'ate naye ayina byagamba omukyala olufaza amaze emyaka ng'egyo nga talina luyimba lumukubisa simu kugenda kuyimba nga talina luyimba n'olwo lumukubisa simu agenda ayimbe yakakuba akayimba ke kamaze okuyitamu ng'oleeta ebipropaganda bye byekisirusiru n'abannayuganda lwaki muyina emitima emibi why are you so wicked gw'oli feriya mu nnyimba mubuli okwesiba buwiigi bukadde oli feriya mu nnyimba nze nnyimba zo tezannyumira ne mbuto saazi zina yes wakula weegomba Shakira n'akulema okwaidolayizinga tewasukka yadde nateete oli ku mwana ayimbi akubye amawanga wuli London, Qatar, Bahrain, Saudi, Dubai akubye akayimba kamaze okuyitawo oleese obujjonkezi mulekerawo okujjonkera omwana omunyongo w'eggulu kyakoze bubi toluwulira wuliriza endala goge buli muntu ayimba ennyimba z'ekisirusiru tuzaagala ani asinga bassebata okuwemula kuva dde abantu bayimba ennyimba nga message bagikwese dole w'omwana wange ani atamanyi dole tinebonodduka siteera anyiize siteera yoono kambi bagambe munebonodduka siteera yoono dole w'omwana wange mama ngo yoono siteera nze nebonodduka siteera is here obadde ki basebata bawemula dda muli bano mutubuulira ebibozibozi ebyekisiru kati ffe tuli bavubuka bato ebigambo byaffe tubipaketinga mu ngeri ndala gwe kyoyita siteera nkiyita nkudi mwagategereramu ate mwagala tubuulya how to communicate are you idiots mulekerawo okutumalako emirembe
abasajja bawemudde babasudde kuva dda bakafeero bawemula bemula mu nnyimba zaabwe teri n'omu yabagambako. Abaana bamaze oyimbayimba obuyimba bwabwe mujja mubajjookera. Gwe bw'oba olina abaana abasiru era basiru olimba lwenkulita lulina kye lugenda bongerako oba batoolako. They are idiots. Yeah. Gwe taatawo abatayagala kuwuliriza nkudya agyesonyiwe awaginyumira weetuli emikono. Tukyali ku nsonga za Gravity omutujju wamu ne iripazo era nga bo abantu bagamba nti Nugu yeeruma fiina masannyalaze kyokka maaso wano nina Sister Junior oba Tamale Mirundi Junior nga ye agamba nti munnange fiina masannyalaze si yabadde ayise Gravity ne iripazo wabula gavumenti yennyini yebadde eyise kati ate bo ne bajeema munnange olw'enduulu n'emizira egya social media. Katulabe Tamale Mirundi ate tusobole okweyongerayo n'agaleero. Gavumenti yabayise si fiina masannyalaze yabayise wabula stakeholders be baabayise. Kati mwandibadde mugendayo meeting erimu omukulu wa poliisi tosobola butagenda mu meeting bwetyo. Mayenze ne mukwano gwammwe njabbawo amagezi amatuufu. Ekyobutagenda mu meeting kyo mwakoze bubi. Mwandigenze ne muwa sayidi yammwe ne baaluuya bammwe. Ekyobutagenda mu meeting nga CC etudde. UCC erina mandate ate nnene. Uganda Police yabaddemu. Fact list bajimpereza wana ababaddemu. Ebitongole bingi. So kyekyo obutagenda mu meeting eyo kyo mwakozeemu ensobi. Era ekyo nja kibagamba mazima. Eggwanga lirina ba stakeholders. Kati we baba batudde nga bakuyise nga bakuwandiikidde ebbaluwa ate nga naawe okkiriza ati gavumenti yeregulator wa content. Because bino byonna tubikola naye waliyo gavumenti. Ate nga netteeka weeriri Pornography Act. Netteeka lye bakuyitiramu weeriri. Eno gavumenti erina amateeka gaayo nga gyegali. Kati Pornography Act mweri etteeka erifuga pornography. So liri pazo ne Gravity kyo mwandibadde mwagenda mu meeting eyo ne balooya bamwe ne muwa side ya of the story. Kati ebyandivudde mu meeting bye byandibaleetedde okubaako kye muzzaako. Naye ekintu ky'okuvuma n'okuwemula n'okuyomba ekyo tekigenda bayamba. Nze nga mukwano gwammwe kambabuulira ebituufu. Omanyi tujjano ku social media abantu ne batukubira enduulu. Naye nga mutuufu enduulu terina kyeyamba. Ne bwodda wano n'oyomba n'obwokayana. Ne bwowemula obudde ne busulawo ebyo tebijja. Ebya Gravity omutujju ne iripazo byeyongedde okutabuka naye nga ye Gravity alina oluyimba lwazizza ate ku munyongo w'eggulu kyokka nalwo oluwuliriza ekigambo kiringa eky'obuwemu kwegamba bano bo bagenda kutuzannyira ku mutwe ndowooza paka kuwulira bulungi ate munnange tunaakola tutya kale bwe tuline nga bwe tweyongerayo ewa Nakawere Shiba Kalungi omanyi kati erinnya lyakyukamu luli lyali liri Shiba Kalungi Plain naye kati munnange oyongerako n'akamaama Amiri munnange olunaku lwaleero alabiseeko bw'atyo nga w'omulaba kwegamba yenna obwa Nakawere bumunyiririzza bitya yenna yeruse kwegamba tulina kyotugamba wali wonna naye nga maama kano kaasiriikiridde ndowooza agenda kujja atukuba erukoba ku lukoba kyemmanyi buli kanaku alina oluyimba olupya lwayimba ndowooza agenda kujja atusoosooterere emboozi y'olubuto lwe lwonna paka ate ne we yazaalira kale munnange bwe tweyongerayo ne Amoti Mbalankuzi olunaku lwaleero ebadde press conference naye maama Amoti ye tasemba nakyo sooka olabe waatukoze mu kavidiyo.
wabula bannange oti n'engamba byabakoowodde mugende ate mumuwagire emyaka gy'amaze nga abasanyusa 25 mugende ate mumuwagire munnange era mulabe newatuuse ate era mwongere okwekenneenya n'emigigi emito gyatendese kale munnange bwe tweyongerayo ewa Father George William Center ono nno alina obubaka bwawadde eri abakyala mwenna agambye tobeera na mwami wo ng'aziiwuuka nga gw'olinamu kasente we kaba kamotoka nga keetaagisa ye kamugulire oba kagatta oba saati bimugulire w'obimugulira togenda kuvaako nga lombola okuba ate wagulidde omusajja bannange mbw'olina mu maaso wano akatambi ng'ate ayongera okutunyonyola n'abagambye tukola akasavu kanyama bwe tugendako mu mwoyo mu ddiini mwana wali okubeera n'omusajja naye ng'otya okumulaga banno kiruma ennyambala bw'etyo enfaanana bw'etyo amina booluganda n'omukama banga gwe yakuwa mwagale nga bw'ali amina gw'olina omwagala tewali wagenda mukwagalira mwagale nga bw'ali ate mukube essaala ekikutte kite mu linnya ettukuvu erya Yesu ale naawe tekikuzira muteekemu kashi mugulireyo akasaati nga keeko kitegeera. Yes, mwami, on Valentine's, this is me, from me to you, you know? Mukube ekiraavu omwerabiza abalala akwagala omubwati bwati ululu gye muli kiri kitya omukama mulungi ate obudde bwonna wamma akalulu ka Yesu. May the Lord of increase your financial status. May the Lord of increase expand your financial territory. May the Lord of increase grant you a double blessing in your finances. Amina abooluganda naawe akugye mbwavu akutambuzeeko n'abalangira binyuma n'omutwalako awutu nga mwana ojogawo kitegeera ngamba ng'ovugawo amina abooluganda nogenda nga you don't mind about the prices, but you mind about what you want. You go into the supermarket and you don't look at the prices. You just pick. Banaye gwe baakyawa ku Valentine eno agulireyo ekiraba akomyewo okwagala okwasooka. Wano waliwo abakyawe mbalangirako omukisa omukama abakomezeewo omwami wo amukomyewo. Njagala owuwa obujulizi nti yakomawo omukama yamukomyawo ate nga biri serious kuli otaddayo ate n'obufumo obutukuvu obufune mpeta olwokuna luli oluwedde waliwo we nalangirira bwe ntyo omukyala nampereza aka message nangamba faaza mutuufu nagenza okuddayo ewaka namusanzeeyo munange gyebiri kikola bw'oyinza obutakiraba nga kyamagero naye kyamagero eri abamu nga baali bamutwala dda bamututte dda ng'era oli wamusangawo awaka kyamagero banne abadde balindira ekyamagero ng'ekyo mukyetwalire sibaya mukyaliwo nanti mukooye mwagala kuddayo kanyongereyo kamu baalya ne bakkuta ne wasifikawo ebisero 10 naawe omukama akugemulire abaana obaweerere pocket money obawe byonna bye beetaaga obibawe baddeyo ku ssomero ale basome bulungi bakomyewo report cards ensanyufu. May the Lord of increase multiply your blessings. Amen abooluganda tikyoyina kubiseemu ddaboda
era nangira ne sitaani byonna bye yakubbako Omukama akubiseemu emirundi ebiri. Amina abooluganda. byebyo bw'atyo Munnange ate Father Gyoge William Sentamu bw'asobodde okubagamba nawe omukazi ofunayo okukwatayo kw'okwatayo ate ogulira omwami oba ssaati omuteekamu akagato tekigenda kujjako nti wooli mukazi oba mukitegedde ekindi. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ne Pastor Mondo ono nno Munnange akiguddeko ku live oluvannyuma lw'endiga emu okujja n'emulumiriza nga we yabba ebyapa by'ewaabwe, ebyapa bya taata we ne maama we Munnange, era bo okuva olwo bazunga tebalina wakudda kubanga Pastor Mondo ebyobugagga byabwe byonna yabikwata. Ngenda kubanga akatambi nkabalekerako mu maaso wano Pastor Mondo ng'attunka n'endiga. Olaba Bannange esekamba siwulire wano wamma Omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Subi News Extra naye nga baaba ekimu eky'ekkumi kyaka kino kyo kyakaluba bukyali ekimu eky'ekkumi kino kyakaluba obutasoma lwaggwe okitegeera watwala ebyapa bya tata wange byonna wabitwala ng'akyasabira mu kyakiyo. Mukyaki yange wagite bate? Ulira tugenda mpola obubaka nabuwulira bwangamba nti bajja kunkuba e Dubai ffe bakubadda na wano wendi wempogene bayinza okujja ne bankubayawo oluyi musegeera kyaki gyewamaliramu bagita bate? Simbudde ogeya muno ne bantu bakukolera baabo weda tugeya ate olira alowooza ntanonye naye nkubuuza kyaki yaffe bagita bate? wali mu kigo ekikosike kankubuuzemu ekibuuzo. Nze nkubuuziza emukono ekazinga tomanyiyo ekazinga emukono tomanyiyo naye nkubuuza nti kyaki yaffe bwe gyogamba wasabirangamu ne kitaawo. Nze sinze nagisabirangamu taata wange okitegedde taata wange nakwata ebyapa byonna n'abireeta emukono tomanyiyo. Nkubuuziza ekazinga emukono tomanyiyo mukirowooza tomanyi mukirowooza ewatunda waggulu kazinga tata wange alina ettaka mu kirowooza kyaki yali kazinga n'aleeta ebyapa n'omuwola emitwalo 5 ebiseera eby'emitwalo 5 gaali mangi nezikulema nezimulema okuzzaayo n'omugamba owuli toseka watunda ebyapa byaffe byonna n'ogenda nabyo poloti zaffe zino wazitunda n'otulyamu nezaabalala n'odduka kyogamba Pastor Mondo osobola okudda emukono mu kirowooza. Simanyiyo mu kirowoozo sikwakikolera bino byenjogera Pastor Mondo si byakusaaga era lero bwenfuka ekyansi okulaba kwane waggulu nakuya lulingo oyogera vevenga. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement,
bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kufekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirala enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation waba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias